Olunaku olwaleero ziri ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwokutaano omwaka 2023 wasigadde ennaku 3 bannayuganda okukolawo akatiisa okulaga nti gavumenti ya kuno bagikooye olw'empisa zaayo embi, olw'ebikolobero byekola ku bannayuganda, olw'emiwendo gy'ebintu okulinnyanga buli olukya naye nga ne ssente ziva mu musolo tebamanyi kiki ezikola. Bano baalangiridde olunaku lwanga 8 omwezi ogwokutaano nti bagenda kweyiwa ku nguudo bakolewo akatiisa gavumenti balabe nti waakiri bagikunkumula omukono mu kibya kubanga tesobola kukola ku bizibu bya bannayuganda. Kati ne twebuuza gwe olwetegekedde otya, olinawo ki? Ow'eŋŋoma gula eŋŋoma, owa vuvuzera gula vuvuzera, owa firimbi gigule kubanga wonna we kibalukira woowulirira nga bafuuye wiiso buli omu olina kyenyigiramu bw'obanga ddala oli munnayuganda ayagaliza Uganda ebirungi. Kakati abantu balwetegekedde bwe batyo, bo abamu bamaze dde okugula ebyabwe ebikozesebwa, abamu baguze dde obutishaati obulaga freedom beetaaga ddembe lyabwe nga bannayuganda, naye ate abalala bakyabiyita eby'olubalaato. Abamu balowooza mbu tekisoboka kubanga ekireeta ekyo okulowooza nti tekisoboka twetaddemu nnyo okutya bannayuganda n'okutambula obutambuzi ne tugamba nti just kutambula butambuzi, tetukuba muntu, tetugenda kulwanagana n'abantu, naye nakyo balaba abamu nti tekisoboka. Kakati ki ekinaasoboka? Tuba tugenda kulinda ani agenda otununulira eggwanga lyaffe? Kubanga kati twagala nti Kyagulanyi Ssentamu yabaava mu maka ge ajje ku street, ki omuntu omu atukolerewo ki nga ye? Kuba naye muntu era nga ffe, kitegeeza nti ffe tulina omulaga nti kituufu twagala enkyukakyuka, tukozewo akatiisa. Kakati naye ate osanga anaasinziirira awo otwegattako either atambule naffe oba twegattako mu ngeri yonna gy'anaaba asobodde okutukwasizaako, naye nga ffe tulina okusooka okumulaga obukoowu bwaffe ategere nti wamma ddala kituufu abantu bano beetaaga enkyukakyuka. Tukkirize nti ye byakoze abikoze, ye Kyagulanyi akoze embeera yonna eraga nti mbutuufu ayagala kuggyako gavumenti eno enkyamu, naye ate ffe abantu tumulaga nti tuli comfortable n'embeera eriwo kubanga tukyetiiriridde nnyo, tukyatya nnyo buli kintu. Naye kati bannayuganda abalumirirwa baategese ekintu kino nga nabo baagala okutesitinga emitima gya bannayuganda. Ddala kituufu bye mwogera mubikakasa nti muli bakoowu? Kale ansa z'ebibuuzo ebyo byonna zanga 8 omwezi guno gwennyini gwe tulimu. Tubala nti ennaku esigadde 3 ku 3 kubanga nga 8 ye Mande ya wiiki ejja etandika. Awo bannayuganda tulyoke tulabe ddala obukoowu bwaffe we buli, naye nga nkakasa nti singa tuba tukwatidde wamu tuba tusobola okukiwunzika. Bagamba agali awamu ge galuma ennyama, ono alya n'oli alya yemmere ewooma, nti bwe tukikwatira wamu kijja kutuyambako n'okwanguya olugendo lwaffe okugguka kubanga bwe tubeera abangi tebasobola tukuba ffenna nti kuba tusaanyeewo, naye ate bwe twetiiririra ne tuleka abatono okugenda basobola to bayisa obubi nga ffe ffennyini ate ffe tuba tubaliddemu olukwe. Kati buli omu sinzira ku mbeera egenda mu maaso mu ggwanga, w'oba ojja obusungu omanye nti kino na kino olw'okubeera nti kitambula bwe kiti nteekwa okusituka. Oyinza okuba olinayo wa luganda lwo nga era attiddwako mu bintu ebitaliimu. Bano abawamba abantu bayinza okuba bakuwambira muntu wo, kati situka ku olwo ng'ozze kubanja muntu we yawambibwa. Baba bakutolako ttaka lyo mu bintu ebitategeerekeka, situka ku olwo ojja obanja ettaka lyo. Byonna ekikolobero ekyali kikoleddwako naye ng'okimanyi nti kirimu gavumenti ya kuno yebeebera emmanduso ku olwo okujja okubanja ebintu byo, ate nga nkakasa nti tujja binunula singa tunaba tukwatidde wamu, wabula bwe twetiiririra tugenda kubeera bwe tutyo emyaka n'emyaka.